Tujja ku kabaka waffe omulungi Wangala Masomo Gicucu nantawetuwani ng'oli otya munnange oli bulungi kabaka waffe omulungi bwe mpulira ku linnya ly'empuliranga n'essanyu limbugana amannya Nakalema Shadia Omumbejja matala g'ekyenkya ndi wamu ne pulezidenti waffe ow'olugambo pulezidenti oli bulungi tutandikirewo abantu tubasabule leero tulina ki mwasuze mutya bannaye abatulaba abalungi ennyo nti bwe mutali tetusobola kubeerayo ate ggwe ssebo onooleeta olugambo gwe wenyini ne weeraba kaakati ate nga tetulina kye tubasasula abalina ebirungi mwe mwebaze mukama abataafunye ebirungi ajja bireeta kubanga no condition is permanent kwe kyoba omanya tewali mbeera ya lubeerera tusooke wanno weekend yabaddemu activities nyingi naye ndowooza eyansingidde nze tusooke ki okutambulira bulungi okutambulira bubi waliwo ennaku ennyo n'emirembe bamary hats baguddeko accident bacomedian abo naye balamu bagwire ddala tumbeetu tumbeetu abo ekyo nyi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 
mu ngeri endala Ismail Access kati story yennaku mu ssanyu nti abantu bamucelebratinze kubanga naggamba abafu tebafa. Prominent people never die. Toyinza gamba nti omugenzi Paulo Kafero ng'ate buli omu amumanyi n'ennyimba ze baziteekawo n'anyumya n'abanga omulamu. Kakati Isma taata we ayina bye yannyonnyodde yoyo. Jjukira luli twakugamba sisita we eri gye baamuziika mu Bukunja yagamba abakwano be baamusuulawo. Kati neebaza Hamu yasobodde oteekamu akasente. Hamu waffe Kiggudu? Hamisi era nkutumidde nnyo Yasin brother n'abalala. Naye ate ndowooza eyo entaana ye. Ndowooza Mama Fina tebaamugambira bugambi. Yali badde yayiyeewo ddaawo. N'agamba so yataddemu akasente wali ne babaawo tournament. Ababloga ne basamba omupiira n'abaani. Kati ng'okumujjukira. Tujja kulaba. Sooke tulabe taata byayogera. Motoka yo baagimuwa bamukubira amasasi n'ebintu yabitwala kwera taata. Kwana wiyako nti waliyo ettaka era. Taata kaasooka annyonnyole. And of course, band bali bamuyita Isima kusuubira ebyo byaggwa eyo kale nga wali wafaanana baali baagala nnyo ekirowoozo n'oluvannyuma lwa byonna nekola ki beŋŋamba ku lwayo aba social media nze nga we nalabako yandibadde nga kweyisa bulungi ebintu noba nga tomala kibugumirako nga gwe bwolowooza sensinga kikwate empola oluvannyuma tukole ki tokikola nti abantu bande oba nina gwe nkola ki wandibadde weeyisa bulungi sensinga jjamu ebyamakulu byoba ogenda nabo kubanga bonna oyagala nti esiimisa abalala ojja kufuna obuzibu. Nayo bannamwandu be twalaba baali beeyitambula namwandu be. Teri bannamwandu nze kitaawe yandibadde nga toli namwandu abo bonna baateekawo kiwaani nga baagala ku ssaawa eyo babeewo kyebakola kyebateekawo naye nga mukufuna bablogazi bansaba okusaamu omupiira ne mbategeeza nti yes tusaamu omupiira guno siganye mu gusambe naye ate nze taata nina nga kyenjagala omuntu yali agala okumaliriza senga tumaliriza ekyo kiyamba waliwo nnyo twamuziika era nga bwolumanyi ebya gavumenti bagamba tukyabuulira yali mpanvu naye oluvannyuma lwa byonna nekola ki. Alright, kyekyo nno taata badagezaako okunnyonnyola ebintu by'omugenzi bye yalekawo. Lwakubanga ndowooza abantu baasanyusa omulaba badde bakuggana mu background nnyo nga tutowulira taata bulungi. Omupiira ogumanyi. Byonna ebyo. Kati happy belated birthday Fiina. Muwala wa Mama Fiina.
kyabadde mu maka ge matugga maama eggulo tamukuntamu ne bannaye oyo emyaka annange emyaka tugireke yakuganya ojjogera nze kale tugireke yakuganya ojjogera teyaŋŋaanye ne maama teyaŋŋaanye hoti yagganye mito nnyo 26 omanyi kaakati banneyimba bonna abo ne ababadde waka nabaani nabwe oba mukumyo baani bonna baweddeyo ne bavaawo n'ettooke bannange kyabadde wali kuzaala kujaagaana kakati kino ekyo simanyi ku maama Fiina ndozanje oba Fiina ono ye fast born omuwadde emyaka 26 nakati nkyawo mpewo ekyanzunza ng'omuzaala nayogedde ki mbadde ŋŋamba kubanga kati ki naye nga happy birthday neisano nakulwaye lwaleero happy birthday to you n'abadde kumukolo baana bamaama Fiina mwenna kaakati katusooke tulaba omukolo nga bwe gwasoose okutambula oyinza okubeera naye nebitagambula bulungi surprise yabadde bweti basoose ne bagenda mu dduuka lya Fiina alina edduuka lyose byekulala yenyini nga bamusurprisingira ate bamutwalayo nga tategedde nti kati ye gwe bagenda okukola ki okumusoma bweti londa ebintu byagala kakati bwatunulawo ati bye bamutegekedde ebizingezinge ate ebyokulonda nga tannajjukira nti ate liribwe bwe bakusiba kantununkaŋŋambe ne bakutwala ne bakutuusa awa ne bweba ofisi yo ne bakusumulula osooka kugamba oba ndirudda kubanga oba tewakiyingiza mutweti nkola ki ne Fiina yamuwadde apartments amayumba ga apartments agakalina nga geepanze tuntunulira bubi but the round of her growth yeeno bwazzaako Daba Planned Kid Fiina nenzijukira Planned Kid abakoze prom party
era omwana najjiramu helikopita ebintu ebyasinze okutambula mu weekend omukolo gwa fiina ogwo gwolabye n'abo abaana abasomera ku ssomero kyeryo abazze mu helicopter mukisusa baddiya mutuletera nti fe tetwasoma kati tunasomesa abaana webali awo tunasomesa abaana bagenda tufuukira abantu babamazeeko ebyewumbula kakati ekiriwo omuzadde omu anoonya fees kale tugambe emitwalo ngaata kati omulala katubireke helicopter eyo ekasibwa millioni 3 per hour mapulandikidi mulimba kintu kino mukiwanise nnyo tubaye twamanyire emmotoka kale za bulijjo zibadde baleeta naye kati kisusseemuko kakati ebifaananyi tunaabireeta naye katuddeko emabega wali kayala Isma All Access nga tucelebrating emyaka gye 2 tujjukiremu ku bigambo byayogeranga zaweze nga 5 kigenzo tuuka nga tetubunanga conclusion report enzijuvu nti biri bwe biti abamutaba bacharging oba ki just manye kintu kimu nti Isma All Access we yafa blogging yakka internet yakka tubuzeewo omuntu aga nti yona alinga adda mu kifo kye nti ayogera kubanga obuzibu obuliwo Isma yali so much informed nga nze nalimu okumanya Isma olabadde kati ebimu bikyatambula nga yabyogera waliwo baga atafanga nti kubanga buli kibaawo atajja nga alina kyakola ki akyogera kuba teramuteeka mu ttuluba lya bagamba ni Tupac mbu yafa bamulaba mu Singapore bamuziika mu Amerika bamulaba mu Singapore eyo ne wabaawo n'omulala gwe boogerako naye nga si bituufu bino si bituufu Ivan Ssemwanga teyafa kati bonna baafa naye coincidence zijjanga baze ne baga nti Michael Jackson mbu naye balina gye bamulaba oyo oye n'abamulabu kyemmanya asooka omunoonya ggwe naye abantu abo baafa naye lwakuba abafu tebafa nga bwe nabagambe nga tukola kitta kati Isma ono yayogera bingi nnyo jjukira buli lunaku ng'oyogerera essaawa nnamba ng'ate oli informed ng'ate oyogera ku bantu ab'enjawulo ate nga byogera byonna bituufu kati byoyogera bituuka nga bagamba nti ba poets tebafa abayimbi tebafa banamuli tebafa abalanzi tebafa nti ne bwofa bivaayo biri ne bidda kuba gwe wakola ki kati nga bw'olaba omusajja yimba baasi duniya hamani basudde oyinza okugamba mulamu kuba baasi duniya bw'ogiwuliriza yoyo Isma tuze mutya mwenna abandaba ba All Access nzajja ne mbanyonnyola ebintu gayo bitambudde nabagamba teri celebrity agenda kukwataganya radio presenter wa TV presenter ne bikola wa bibeera bya convenience oli abamanyono kyakola naye nga abikkirira kati nga Dax Kateo ne Momo 19 tewali ngeri yonna joyinza kuba na celebrity ngate ofeedinga ku mukazi nga webuzabuza mbu tomanyi mulimu gwakola asiiba ku nnyonyi obwo bufumbo tebusobola kukola era Dax Katero yamaliriza nga akitegedde nti akuuma bukuumi waka n'atandika otta ennyimba simanyi basajjalaata simanyi enswa zange ngaawo wonna ategedde nti ono omukazi just wa convenience abeera nange naye nga bwagenda n'anoonya ssente mu basajja abalala ebweru ng'akola mirimu ki bamedimo ate mirimu ki babadde batunda ki mu covid gye nekolera gyange kakati naye Dax Katero gwowolereza ate yayimbye n'oluyimba olulaga nti olabye ddala ne bali kabali promoting naye nga ne Dax Katero yali ate ali ku mukwano gwa Momo 19 jjukira Momo 19 bateeka koyiro wansi eyo ya myaka egi ena bazadde bamubanja omwana embaga okuba weyaggwa omukazi tagenda kufuna lubuto bali tebafuna lubuto babeera ku TV kwatulactinga abasajja balala okitegedde ngera woolaba ebya Nina Rose n'Andrew kampe hiti nange nzijjawo ku charges nga woolaba we bizze bitambula n'olaba Katongolo omutongole Tititabeero Maria Mundagire simanyi Segawa mbuno Wininwaji Sirikiti Stewart biggwa mangu kuba bya convenience factor binding factor siravu muboyogedde bonna Wininwaji sorry Maria Mundagire tebali mutadde mwabo bali bamugotteko ate ono omuntu wabuvunanyizibwa anti naye era yalina failed marriage okitegeera yalina failed marriage ne Segawa
kati nkulaze nti emitendera gy'aba celebrity tegigwa lwakubanga tebandiyagalanye naye bonna bakompitingira amataala tebalina budde bwalaavu gye bali n'olw'ensonga eyo bakolera ku pulizinga bafaani oli bw'alaba nga tebimutambulira omu ng'afunayo omu we beegatta ensi obwa lutalo buli lutya obufumbo David Lutalo ate David Lutalo nawe alina bufumbo ki oli mulimi wa nnyaanya okitegeera alinga ono ku Sevens tebasobola inofuna omanyi celebrity inofuna omuntu ali opposite celebrity wafuna omuntu akola ku komera bajja wangala celebrity wafuna omuntu ali mu security bajja wangala kubanga oli tamanyi biye no tamanyi biye no natwalako butwazo oli eri no naleetako Geoffrey Lutalo ili nga bali bulungi ate bali bulungi ki abo bali ku lwansi nti ense netulabeetya ayiri ntaina kyayagala ku Lutalo yamukowadda twaliza buli bitiibwa kati onalebo kitiibwa nabuze bukine Serugo Serugo omulabako ali mu shadow ageze yeteeke mu mataala abo batebamugobe the only fact eyinza okuyamba nti gwomu obeere mu mataala omulala okkiriza obe underdog you get it naye mwembi wemuba mwaka kyekimu muba mujja gwa Diamond Zali ba Irene Namubiru baba Kanyomozi Juliana ne Owuma ba mie tewali kati ndengwa yogerera banno obufumbo bubimiridde butya bwagaanagaana dda kyobola mbimanyi okitegeera nze mbimanyi tebiyinza kukola obwo babuyita marriage of convenience kirungi naye yakkiriza owuwe baba tekirabanga nze naye bannaye Mungu ayongera okulamuza ekisa naye as they say error est humana olulatin error is human bwe kyayogera kwa Irene si kituufu omanyi kigwatabeerayo kali kankubulireko waliwo passing the test of time toyinza kugamba nti Geoffrey Lutalo na Irene tebaagalana whereby Irene yaguma mu bizibu byonna Lutalo nga muvubuka nga tannafuuka musajja wa myaka 52 bwe bityo kati n'abeerawo kati ate yagaye nti Irene yakowadda naye ng'okimanyi waliwo omukazi ayinza okuguma ng'atya kiri nti saagala kunoba saagala kigambo nti obanga ebifumbo bunene ezo zonna ze factors ezibeezaawo finally n'oyiga okwagala omuntu ate gw'omanyi Irene bw'ayagala Lutalo kaakati awo nna nga tuvuddewo bwe tuyiteko wa Rachel Namiro yakoze akavulu kenga kali simple akavulu kavulu ki gwe bibuli Namiro abadde n'ekivulu akale yakoze ebintu bye babitulage tubirabe tulage bambi namwe mwebale kujja ate abeebuwama namwe mwagambye mwaze banange mwebale nnyo n'ab'ebitundu ebirinaanyeewo baswiti mwebale kundaga mukwano omanyize nina ensoni era wano wendimpulira nga simayina kyakwogera naye nina omukwano gye muli mungi nnyo namwe mwebale kundaga mukwano kansuubire sibayisizza bubi nyimbye bulungi nyongeremu amaanyi next time wenaategekera munajja bannange nga nsanyuse mwebale nnyo mwebalire ddala ono alidala mu melodi agira omuhakazi yabanazigambeti ayotakubira mukombati ono alina netageti ye tana mwenge mwalati akubira kagalami kati nogenda basesa ono nno ye taata wange naye mukozeeko efujjo kakirabe obadde tongambye nti Rachel Namiro tuzoma amatuuso kati nze munnange nkugambe ki ndabye kati Rachel Namiro oba kigoyi
ze ku basajja be bonna bemanyi kikoze sorry omusajja we gwe mmanyi wanenkuleetaze ku basajja be bomanyi ani ayinza okubangaya omanyi oyogenda nayogera ekigambo nekikusukkako naye omusajja we gwe mmanyi kambitereeze naye omulimu gwogulabye otya oba kigoye kati ng'olubuto lubadde lulabika kagoye kali wala akala kali eno ng'olubuto lweraga embuto z'abantu zigendako mpala embuto zibulamu awo oba lwagejja bugezi ate naye nga happy birthday Prince Nathan w'ekifaananyi kyo wekiryawo bamutusuulireyoko olunaku lwaleero happy birthday to you my dear yowaawo oyo brother wange afuuka wa Luganda tukumaze naye emyaka mingi nkuze naye happy birthday to you ekirevu kino ki ekirevu obamanyi afuuka enaku zino n'akategeera juzi twali tuwandika story ya ssenga anti era Nathan yali ya ssente naye musiraamu ekituufu ne bannyonnyola ekirevu lwaki abasajja bakikuza sunna kyekisooka kya yenkugambe ntya kikola nnyo ekiro kaakati era olya tetulaze essaawa ento ate kati tukole kiebyo kati gwe nga tokirina kati ffe tuli balala ffe tuli bafaaza eddiini yaffe ey'ekikatuliki sigga ntekkiriza naye ge wali olabye faaza ze siri faada bangoba naye wali olabye faada ayina ekirevu manyi basirikale wali olabye paapa ayina ekirevu kakati ffe si nnyo nnyo naye agamu kuga socialite oba tumiyite oli ekigambo ekya anthropilodite maama oluzungu kigambo kiri kizibu kizibu kininga kugamba kusperinga Massachusetts oba n'okyogera Massachusetts okyogedde ofaafaagana nakyo anti kati nze nakiyiga Juliet Zawedde yatuusize mu motoka ate eri embisi eyo naye Juliet nga tutwala supiidi Mercedes Benz 2024 G-Wagon class ya mitwalo gya $25 bweddu ze miliyoni 9 eza Uganda n'okusoba naye seegu yatuyamba otuleetere ku mirimu Juliet Zawedde gyakola gyonna gyonna gyakola ogyo tugambe ndi guno ayina kampani ogita CHC Convenient Home Care Services e Boston mu America sajjala Massachusetts kati yeeyo manyi kitegeeza nga okolera federal government okolera government company yo nga yekuwa emirimu oba kakati benzi imirizaamu awo bannaayo denisi kakati emmotoka eyo mu maaso awo tambuzaamu nkulage ekikulu ekiri ku Mercedes Benz eno maaso kaawo nti bweyimirira mu parking maasoko denisi nti bweyimirira mu parking atulage emipiira maasoko banya kulage tambuza mu maaso akati katambule ojja kulaba enjawulo eri ku motoka awo bwoyimirira ntegedde kweyagala otulaga simanyi tekayimiri kalogo akokoolaba wansi kakati abo beetala bebo ezzolo eri mu paakingi beetala ako kalogo koolaba wansi bweyimirira ka Mercedes Benz emulisa ejjayo bukamera nebumulisa netekawo wano waliwo Benz jangu mpola seguya kankubuuzi okeera ssaawa mmeka katono nnyo mpulira nga nina ekintu kyesitegeera bulungi sokolekogera kimbuuza nga tumaze kaakati Benz eyo G-Wagon ebinjogerako wano baga highs it's Massachusetts turbocharged V8 with a fitting exhaust note lavish leather lined interior and off-road beast motoka ya president wa America ejita the beast yesinga okuba yebbeeyi mu nsi yonna pozi neya Elon Musk kati bano be bagiguziza Zawedde kakati eno bateekako nti road beast kiba kitegeeza ddala nti emmotoka nga nsolo kugamba ng'esobera omuntu nga tolina nabo oginnyonnyola kulowooza nti tukola segenakera wano buli lunaku naye olumunasula ne wano wind noise budget crashing price remarkable thirst for premium fuel bwenywa amafuta eyiwayo oba piston 8 kwegamba nga kitegeeza nakuba nayo for fuel
olina kubanga era ogisobola ngoga nti ate bannanga amafuta kati era amafuta mu America bagatundira mu gallons gallon akagalani okamanyi tebatundira mu lita ngaffe kakati bagamba bati verdict with its iconic military inspired design more off-road shops that it probably needs and eye-widening price the gi ejo nabagambye is a love it or leave it proposition that transcends common sense ekuleba okutegeera soko olinde oguze simu empya basewe ne banyabo kati soko owulirize soko owulirize saagala kutandikako kakati saagala kutandikako kubanga okay otegedde congratulations to you nakuzo mwezi 18 tuli ku Jahaz Pia tubereyo mu bungi kuyingira just emitwalo 2 n'emitwalo 5 fefe busijali mujje atusabule endongo nyongera kuli sayo bakayondo family ejo twabadde mu akika mukulikireyo ddala kimanyi kwe muli bayitirivu nnyo mbatumiddeko nnyo basenga batata mwe baleke kumira ku Bukedde TV tuli mu lugambo ni bali bukukulisa ledda kantumira abantu bano wammanga Nuli ati kansala najja nankumbi ankulisizza ku bintu byotasobola nakulisa muntu tinno respect agambye lwaki ateeka olubuto olulonna respect abuuza ono blog omumanyi namiyero lekyo lwaki oteeka olubuto olulonna oluzito weruti olunene nga ki wabweru baby bampu chevanze mbuza bali lubuto wayinzo bali lubuto ngayagadde abalage kiveewo nakyo nalabako wano omuntu yagamba omuntu ndina olubuto nga tolina yesirwasa enjo yagambye nina kati namwereza akakono k'omwana nambuuza ate omwana alidda namwereza ekifaananyi kidisappearing nga nekivaako mu butikitiki nga 3 nga takisevize takoze eki tubulina kuzo tubawa one time view kakitegeeza tiyalabirira lubuto Jenkins Mukasa kameseji konkalabye nkasome muganda wange nange mutumiddeko nnyo oba nkaleke kuba bannange nga kakambwe nawe nsaba bakakulangire katugende naye derizitogambye bulungi nange seekuya ajja kunzitamu omuntu totukaka nampijja totukaka Tell me your name, William Clark. Sit. 1, 2. I would like to ask you to describe your profession. I'm an artist. Wana mumunamo uzigatakozera bawo goto akatambuza komekawo zigatawo tuwerenga tubategeza tuchagenda mu maso zitavitse kubira wano belanga utamaka tuchagenda mu maso ipo kwacha kuko ekizimbe tutachikuti ite tumutekere tuchagenda mu maso tuchagenda mu gwenogwe twabadde wano twasuze feno wano twabagamba twatandika lwakutano pakera bwetuli ebiro birina wano gwe sina banazebuka tulina okubanga twepresentinga gwenne chaffe hip hop waffe buzipitso wange omumwali amagaga yagamba alina okubanga taziteekayo zikyalina okukuwa paka essaawa 8 oba zagala tezagala tulina okuzituusako tetugenda kuzikiza kuba kino kyaffe tetugenda kuzikiza kuba bayibuli yaffe tetugenda kuzikiza wabuli kimu kyaffe togenda kuzikiza kubona wadde kweddikweno yaffe essaawa ezisemebega otwamaze okutumenya Describe your profession. Yes. I'm an artist.
world record twagimenya gwe ffe twagiwangula yali ya ssaawa zaali gwe 48 akatike kakamuno obutikiti gwe nno 10 obutakubya debaita olukwiri gwe mutwe tuli muzankaaga tukyakitwaza mujjako kakasa nti nokugenda waza n'ekinaana ate bananyiiza n'ekikumi nja kukituukako kubanze freestyle nkyazi naddala gozivulukuta abasigadde waka abatulaba lebukedde munya okutegeeza nti nno kunamasa kyakutedda okuyingira kwa bwereere sembera busembezi jangu obeere ng'ojulira omwana engeri gyaziko omugwe tutambula gwe buli wamu freestyle buli wamu obujulizi tubulina nawe jangu osayiningeko olabe eddala nti nozedimoka ekitupa omwana yakikoze nawe yatusuubiza okubikola era gwakyabikola abatuuze bange tebanne bakayadde bagambe tujja beera weewadde obudde rabokedde ne bagambe leero mulina okulaba omusana engeri gye guvaayo era bagulabyeko mwatyo nga nange ngulengirabe bakakasizza ddala omusajja abeera tavaawo atuulawo mu katebe ke nkyonna ekyetaagisa oba asumagirirawo oba bampampingirawo kafaaniro keetaagisa era bakamoteramu awo vibe zazirina freestyle zazirina eno live event bwe mwakyakalamu ng'anyumirwa anti ffe gye twayesitaninga okubanga tusamitinga tobulabanga essaawa yaleero amagye gabeera ku ground gazinamu gatyo nga wegampa vibe wegampa energy nga tabale batwegattako anti tusulawo tuyimba tukeesa tuyimba nekewege tugenda feera weera nga ffe tuyimba bino ffe byetukola tutuusa budde the longest rap marathon by an individual bwomubwanna munigina twagikutte edda. Alright, tukyagenda mu maaso abasigadde waka mubategeeze ffe tuli ku namaste Kampala. DJ tukyagenda mu maaso the longest rap marathon by an individual. When I switch on this microphone and speak to him, my words will be registered directly on his brain. Twabasuubiza rap zijja kuvuga, twabakakasiza zigenda kusiika, zigenda kunyoka, zigenda kwabika, zijja kudda okunywa, twakibakakasiza freestyle zaffe tuzina mu kido tulina okuzikusa balina okuba nga bazibulira katandika mpola buli omu ng'alowooza ajja kuba essaawa emu yokka abeere ng'akivaako twatandika n'eddakiika yali emu weeti netugattako obutikitiki neziwera eddakiika 2 netugenda mu ssaawa emu netuyingira essaawa 2 netuyingira essaawa 3 twayingira essaawa 5 essaawa 24 nazo twaziteeka wali netukwata n'endala nazo netuziteeka wali katutugattako n'endala tujja ziteeka wali tukakasente no record kigendera ddala mu maaso babadde balowooza ajja kuba malakipowe nedda sebo tulina okubalaga nti tugendera ddala mu maaso freestyle zirina okuvuga balina okuba nga bategeera tekituufu ebyafaayo omwana yabeera ng'abikola era mu Alright, akubukedde TV1 kuulize Musa Semwanga machaga olunaku olwaleero. Weekend ebadde mpanvu, ebaddemu emipiira, ebaddemu okujjukira omugenzi Ismail Access RIP, ebaddemu n'ebintu birala nnyo. Naye ffe tutandise bwe tuti wiiki eno era tugitandikidde side zeno Kololo. Waliwo omusajja mukulu ayagala okumenya records. Agamba byonna abazungu babadde bakola bimutamye ye ayagala kubibreakinga. Abadde viral, abadde all over social media ku weekend okuva ndowooza Thursday Friday paka leero. Nabo kye tusazeewo atumukuleetera awo otegeere yani oyinza okuba amulabyeko ku social media oba ewantu ewalala naye tuli bamukisa olunaku olwaleero atuwaddeyo obudde tugenda kunyumyako naye Zedmock. Yes, please. How are you feeling for now? I'm good. I'm doing good for now. But you look tired already. I'm not tired. Went to win. Take a coffee. I'm very okay. Buza kuwakula kubugende TV1. Yes, so everyone. Amanya nedo was Zedmock Sabatonto. Niko mbabuka para stand up para freestyle. Mere kulia. Tuchari kodala. Longest rap marathon attempt officially. Echagenda maso. Okay. Njagala omuntu atula kubugende TV1. Yeah. Tumubulire over kyo kwagala okubreaking a record. Era record kijo breaking ya sawa mmeka. Omuntu atwala ku Bukedde TV tuli wano ku event yaffe ey'oku breaking against one records y'okurappingira ebbanga eddene okutontoma ebbanga eddene so record eno ebadde currently ebadde ya Japanese rapper bamuyita Pony yarappingira essaawa zaali 48 yayimbira essaawa 48 nga tasirisizaamu
ngagobya guidelines era penzi bati tugoberera wano ayimbire sawa emuna mu dakika 5 ayimbire sawa nyina mu dakika 2 yeah so yayimbire sawa ana mu 8 edakika emu n'obutikitiki 10 era ndozo nakulabadde lwajjo celebrations oziraba ikundi twajimenyeewo yenyini eyo nga twajimenye ndozo zabadde sawa ana mu 8 dakika zabadde ba 10 nezigwamu awo netugamba nti tulina ogisettinga ate tukyagenda mwagala kutusettinga yammwe bangambi oyaga kusettinga sawa 8 ng'oyimba exactly ndozo saza twakatambuzaako ziri 60 something okay yeah ekintu kino ofuniramu wa nze nabagamba era ekibuuzo kibuli omu akibuuza tufuniramu wa omulimu gwaffe abanga abavubuka abato is to represent Uganda to the globe senga omuntu yenna alina omusayi gw'eggwanga nze kyenina oli wambuuza wenfunira to represent Uganda temu yaffe mugira my culture my pride ekiwakyolaba nti nyambadde ekyambalo kyaffe era natidde okusemberera ndaba oli mu lubugo urugo baffe bajjajjaffe ze bakola ki zengoye ze bayambalanga era ze bawangalirangamu so ensimbi zo zanyini era ze zakolanga ssente zaabwe so naffe twazze okubalaga nti these are just clothes tikaluchayo wenno yonna mu mawanga gowamu gyonna gyova oba oli munyoli oba oli muki kalucha ino okubanga ojenyumirizaamu yes please okay amanya gamatufu gwani amanya amatufu Kabubi Akram okay watandika ddi okuyimba it was 2019 after my senior 4 eseza wasoma yeah wasoma biki bangambye oyina okola ne part time acting yeah I do a lot of things because ngomuntu yena omubuuka yena ino kuba active talina kubeera wantu watateekawo ssente mangu osobola okumala emyaka 2 nga osoma emyaka 2 ku ssomero obanga wotandika okukola nga tosobola okukola nga era osoma kitegeeza nti no kibeera kikukolera so nkola ebintu bingi nnyo ama professional baba sale byana nso kapepeta oli musazi wa oli kinyozi mbasite muri mambo manzi pepeta okay so tuna company tusigalanji oyagala musigalanji so kusigalanji so tukwasaganya bintu bingi nnyo tukuba obulango twa influencing so bingi nnyo byankwasaganya nganzo omuvubuko omuto okay tudde ko eno record ogambe yaga kuweza sawa 8 alkulabe yesoko munyumizi watandika ddi question yatandika ddi question yatandika ku Friday sawa zali 10 mu kitundu twabanga tuwame ku Namaste bwaziba ne bucha ne buziba ne bucha Ntebe yange okay yes kala tulaba bye muganda wange Boniface Meza yansanyisa okulawa omusajja wange oyo talina ttabo wa BM Focus sajja wa kabinyo naye nga embeera bwete bwetambula tulina Zedmok yakatwegattako gayo nagezaako ku breaking record ey'okuyimba for the longest time essaawa empanvu abadde agiina abadde ayina yayimbira essaawa 48 kati yazimenye agenda kuyimbira essaawa 8 kiki oba olya during that course olya ogenda ku oba olya ki ebintu byankola biweddewo ne balina okuba biteekawo biba byama byaffe nga tiimu yaffe boyi bamaliza edimo kyebagenda omuwa amenvu gabeerawo kaglukosi kabeerawo omubisi gubeerawo kubanga tutambuza omubiri nebya guli active yeah kale biseera ebisinga abantu aba breaking records zino Guinness World Book of Records egira nezisazaamu netazirecognizing kati muganange ku mbeera eyo oli very sure nti wotuusa 8 hours egenda beera considered of course it has to be considered because witness statements zaffe zebeetaaga twazisayiniza abantu era abajje basayininga twajogestinga live event ekibatwalaba nti abantu obeddeera wali nga banyumirwa wamu naffe bainteractinga naffe so buli kimu guidelines gayo bazituwanga bazaagala tuzifollowinze bulungi ate twazitambuza bulungi guidelines zekimpaayo nga 5 zebaba baagala guidelines zaabwe zakakasa nti essaawa zoyimbye osubmitinze bulungi obudde wabula bulungi mubitimize bulungi so ebibiira part ya production nga bali nze ng'omuyimbi ekyange kyabandeeta kubanga nkola ki nyimba buyimbi so production team yaffe eyemabegaawo yebanga ebisinga byonna ebikwasaganya music oyimba kika kya hip hop bayimbi kyabaze ne bakuwagira sofa nga tumaliriza Febusi yasoose wano era nga 18 May kuja Hazpia Febusi wakabi so yakubye ono gwokubiri nga ino kakasisa ddala nti ambeesabesa tokopa force boss exactly
agent yabadde nga yetirako wano Flex the Paper yazze ati producer yazze Nizapata wazze so a lot of people came through to support Yugi hip hop and support for the culture. Kino kina okiyambira hip hop as a culture. Exactly, hip hop as a genre ewadde wansi tebagifuddeeko nnyo so kubanga tukola marathon eno ezokusabirwa ateekamu ebbugumu balabe nti yo beat zikyaliyo wezi teziwomesa oluganda omwana asobola okubanga atwala ebbanga eryo lyonna lyonna. Exactly. Okay, bw'obudde bwe butuusa ddayo ndowooza mukwatirawo Frank atuweemu ngaddayo muganda nga atulaba yonna gy'osinzira okutulaba ye musajja wange bamuyita Zedmock. Embeera bweti bweri tuli wano Kololo ekifo kya erinnya ly'ekifo kino Zibumu Namaste Kampala kwegamba simanyi kiki ekitegeeza but regardless we have to move on olunaku olwaleero. Ayina DJ ku set wali akutta omuzindaalo gwe waliwo essaawa Frank ebintu abantu gyaba birabe nti ebintu biri very serious. All right. Baina Bible eyo ze we mumpagira ebigambo sijja sirisa. Atana semira bueno oli mukusukwa pe eno tuli mukumanya world record gwene yesi teyuna mukujimenya tuli mukujikakasa tujisementinga mazedo kubanga kujimenya katujitika kongo koto ngawe twabasubiza tewali na muntu yenna ina kubanga kwajikwatako ngawe twabagambye ino kuvuga no tulina kubana yo paka nkera kweno kumacha tujja kuzikuba zijja kubogola bajja kutegeera ndi kyagendera ddala maaso tetwase kuisa budde twase kufa rapu zino kutambula ngera bwe twabasuubiza longest shot marathon bayani video bomu wana munikina Mike wenjikwata nembategeeza njabachikirira wali mu Windsor Records England bandeegeza data njabasajja ebintu bye wali era babifolowinga bwena wona sigale waka ojja kuba birengera naye ate osobola otuuka beera ng'ojambala beera ng'otuserako otatanisa ekyokukola andi tuwayininga wapusa tezijja kuba kwe bwe bityo bibeera naye omuvubuka agenda kuyimbira essaawa mmeka? 45 kati oli abadde agiina omu Japan eyimbira essaawa 45 oba ono agenze mwana munana already abanga agisinzeeko kati musabire aba Guinness World Book of Records mu Australia babenga bamumakinga ayite tebakuwummula sikuwagenda bugenzi nti osusizza essaawa balina bye bamakinga eddoboozi vocals ezo n'ekirala kati ffe tumanyi nti anajja kuyitamu kubeera ebirungi bijje waffe naye nze kyenzijjukirirako kwa mwaka gwali 2005 omukulu yali William Pike yali akulira kampuni eno Vision Group n'antwala mu World Guinness Book of Records n'asuggestinga nti ngende mu record lwaki nze permanent staff mu nsi yonna yali awandise story 103 kikumi n'okusoba kati nga twali staff yali akikoze kakati abasajja ne beetegereza bulungi zi story baga nti it is okay kati yalina record ye yalina story ndoza 9 kakati agamba nti obuzibu story zange zizalina nti mwali mwezi mundoza nga 7 nga brief story nga ka story katono kati ziri zonna nga nnene ezisinga obungi naye ezooli nolemererwa temwali muntonoko nennemwa naye at least I tested I saw there somewhere yes nana nyina record yange nje njokukola wa yeriwa tugambe tujetegekere ya Guinness Book sibino nze kyenasobola ku Guinness Book of Records abasinga mu baba America gwegenda okwata ekitabo kati Guinness Book of Records anti buli mwaka zijja ekitabo ekipya kati 2024 ojja kulaba era nga America obola kuba ensi ziri 5 kati gowulira America olowooza eri ensi 15 nga tezonna zaakula kati zifuna omukisa ate bakompitinga nnyo ekikulu kyabali beolaba talent omuntu ng'agira bamufiirako ne bamuteeka mu nnyoka ga ne bafiirawo abe w'amaanyi naye wano tumusabusa kaakati waliwo abatandise naye kati ako era tekayinza kuwangula okitegedde twendaffe bannange ffe omulogo waffe yatuloga ali ku mapeera atulengera ffe tuli ku paaka nkadde tuli wansi agendaga nti kati laba oli nga tomuloze bulungi kiringa bw'ofuuyira ebyenyiga nga bikyatambula n'oyongeramu
Katuberekereze tusiibule tubalekere embozi za boda tusinkane olunaku olw'enkya. Yeyo nno. Bugenda TV gyotaddeko program agita ekyenkya abataye musima swangu. Tulaawo ku boda yo omukazi wuno angambye ebigambo. Jangu wano ku boda wano. Natajja kugoba. Omukyala wakaayinza okukola ki? Ayinza okungoba nga ndaba ndi n'omukyala omulala. Shatwedo nono naye mufumu. Oba toli mufumu? Ndi mufumu. Omukazi alina byangambye. Agambye bwe kawungeezi ajja babanja akasente ng'amazoba w'akacyayi temwagala kuleta akasente k'akacyayi ka balansi kakasente ke naye bamukozesa akasente mukalwiza lwaki mukola ebintu ebyo biba biganyeemu. Mubaamu era ab'emitima emibi abagaana obugaanya okusasula naye sebo ffe tusasula. Nze nsasula era wajja ne mugamba mpe emmere kati odda lwaggulu ono n'akasente. Era olutuuka olw'eggulo nga mumuwa wemba sifunye era mugamba leero biganyeemu naye mulimu ab'emitima emibi. Biganyeemu bodaboda ng'akunyonyola okola otya? Nsooka ne nteesa naayo bw'ogaana sumuzo nzijamu. Ojjamu n'ebisumulizo? Kikwatako kwata mu nsawo yo mpeeka ezange. Kuba nange mukama wange aba agenda kungoba. Baba n'ebisumulizo bingi bano aba bodaboda. Abatasuubira nti ngenda kukijjamu. Piki tuba twazitta switch alimba. Era bw'azijjamu amugakale nga mwegayirano ng'amala otambulamu alowooza atute esumuzo nga nze wano nsimbulawo. Kategedde n'enkyanga okomawo. Naye ab'emitima emibi mwebali ababikola naye kati nga nze sibikola. Nze nsasula gye ndidde. Bodaboda bano bamanyiko kaze ekyakalala. Akaze ke bayina. Buli gwe batikka. Mami munnange nno wategedde g'obasinga. N'ababoda bano tebabanyongera. Tebasobola babanyongera. Omukazi yayogerako bituufu. Ati naffe twegomba ng'omuntu omulala. Nabo beegomba bambi. Weegomba maama tokoowa kwegomba. Gwe wali okoledde okulya. Nze nsiiba n'ensula ne wiiki ngimala. Lwaki? Kambuze nono otunda amagi ababodaboda bamanyiko kiguwa amagi. Ababodaboda sibalinaako buzibu. Amagi baali basasula. Basasula bulungi tebalinatabwe. Waliwo bodaboda nakulyaza amanyiza. Taliiwo. Tewaliiwo. Gammeka amagi. Gali nusu 5. Bakusasula bulungi. Ansasula bulungi. Omusajja ow'amagi abawadde ttiiki. Omusajja ye tumuwa. Olwoyo tumuwagira nnyo waneeno. Naye lwakuba. Oba ku bbanja. Ku bbanja mbawa. Oyo tawola ayigotuwola. Bawoleko ba. Mbawa era bansasula bulungi. Kati kaloozo kikowa nga gwe abaguza caayi. Muba kakibo bawa bana baboda. Ababoda mutusaasire. Tuve ewaka tuyina ebizibu. Nenja nnoonya akasente naye tonnuma. Kuba nange boda situlako yabwerera ompola. Boda nkola nga tuteesezza ku birala. Mpola boda. Ate lwaki ompola ebirala? Njagala boda ompole. Naawe w'oŋŋamba mbu nnompe emmere tuteese ku birala era naawe nsobola eno Bugenda TV bw'ogivaako bino by'okusiba bampita MC Maswanku Bugenda TV program bayita ekyenkya mbozi za boda tuba tuwayamu nabaawo naye gumanyika kebazina kana abana boda abana boda beka tukamanyi soko ojje gwe omukazi akatuzinira mugwe tova ku Bugenda TV nze bampita Maswanku